etondera because maybe awulidde bubi oluvannyuma okushirika ka video yako kuba tuba mu nnyumba emu tubanye tulaba nga tukola ki tulwanagana era tuza ne tulikonsayiringa era ndoza buli kimu kiri bulungi era ndiso Jennifer full figure what happened era ngono muganda wange tulina kuyombagana nga abooluganda. Okay, Jennifer omusonyi eriri agala kusaidiyo munsi ekyobugagga ekisingamu kwagalana yebbanja Katonda yatuwa ebbanja lya kwagalana ate Bayibuli tugamba timusonyiwenga ennaku zammwe zibeere nnyingi ku nsi musonyiwenga abakola obubi ennaku zammwe zibeere nnyingi ku nsi so mu bulamu bwe tutambulamu tufuna challenges nnyingi naye ekyokusonyiwa kya muntu kine President Museveni mumulaba nsonyiwa nnyo abamukola obubi n'olwekyo nti ekyokufumiitiza kya buntu okufumiitiza n'omanya nti kino nakino neekonye wano nina okubeera bwenti ne bwenti so that's life is full of a challenge embeera gye tutambuliramu ffenna twekosa mu ngeri emu endala tukosa abalala main point era yakusonyiwagana aliri kyensobola omugamba liri alina okwagala kungi ate era waaba ayagala nti okwagala kwe kungi eri oyo gwaba ayagala naye okuyiga okontrolinga obusungu naddala nti mwana mulenzi ate nti obulamu bwe tuyitamu ensi alina bwetuvuga buli kyokola waliwo akyaba obulungi omulala akiraba bubi osobola okukosanza omukazi omu abakazi bangi ne bakiraba mu bubi osobola okukosa omusajja omu abasajja bangi ne bakiraba mu bubi so nti okwagala bafune wakukomya ekirala nti tulina abantu abatambulira mu bulamu bwaffe naye nga batwetaaga tukozesa ng'ebiseera ebisinga oba ebiseera bw'obataagira ate bo tebabaawo mu bulamu bwe tutambuliramu gw'olaba oyagala omuntu ng'omwagala nnyo naye oluusi ebintu ebituviirako n'ebizibu oluusi some people bibeera bantu betulwanirawo betudifendinga twajula ekizibu kya social media saagala muwala oyo okunkwata kamera n'emu oyo saagala mukazi oyo gwenna mukasa tonkwata tonkwata gwe tomanyi gwe tonkwata ndeka nvaako ebbanga lyontakulidde limala enough is enough namusonyiwa ate nemwesonyiwa ekyokwesonyiwa n'okusonyiwa byanjawulo ebintu bibiri abamu tebabyawula okusonyiwa n'okwesonyiwa kale osobola omusonyiwa yesu amwesonyiwa lwa nsonga ki tuli ba famire